Abasirikale ba UPDF abali ku madaala aga waggulu abasoba mu 100 bawonye okusasula ebisale by'eddwaliro mu malwaliro ag'obwannannyini oluvannyuma lwa UPDF okubazimbira eddwaliro eriri ku grade ya Health Center 3 Embuya mu ggombolola ey'Ennakawa. Eddwaliro lino ligguddwawo aduumira amagye General David Muhoozi era ng'abadde musanyufu nti yakubayamba nnyo. Anet Nakaibale Kabito. Aduumira eggye lya UPDF General David Muhoozi atongozezza n'okuggulawo eddwaliro lya MODVA UPDF Senior Officers Diagnostic Center Embuya nga lino lyakuyambako okujjanjaba abasirikale ba UPDF ab'amadaala aga waggulu. Ku Bwereere, eddwaliro lino lyakuyambako okuwa obujjanjabi abasirikale baabwe abawerera ddala 10 okuva mu bibinja eby'enjawulo ebiri mu kibuga Kampala. Aduumira eggye lya UPDF General David Muhoozi abadde omugenyi omukulu ategeezezza nti eddwaliro lino lyakuyambako ku ssente nnyingi abasirikale baabwe ze babadde bateekamu okugenda mu malwaliro ag'obwannannyini ate era lyakuyambako okuwonya okutindigga olugendo olugenda mu ddwaliro lyabwe ery'ebbombo. Bwe tubadde nga tetunafuna eno outpatients department abantu bonna badde bagenda bombo ate wala oba okwesanga mu malwaliro aga private. Ekyo kibadde kituleetera cost kujje gye twandi avoiding. Muhoozi ategeezezza nti eddwaliro lino lyakuyambako kubanga ebyama byabwe tebisaasaanyizibwa nga bwe gubadde nga bagenda mu malwaliro ag'obwannannyini. Ate n'oluusi n'okuwaayo confidential status zaffe mu bantu abatasaanidde kuzimanya kubanga buli kantu bw'ogenda mu ddwaliro erya bulijjo oli bw'aba omulabe amanya ekigenda mu maaso, naye kati engeri gye tulina lino eddwaliro abantu bajja kuba bajja wano tusala ku bisale ebyandibadde bigenda ebweru n'okulaba nti abantu baffe bafuna obujjanjabi mu kifo ekyokumpi. Muhoozi asabye abasirikale okujjumbira empeereza y'eddwaliro lino era yeebazizza bonna abakoze ekisoboka okulaba ng'eddwaliro lino liyimirirawo. General David Muhoozi era atenderezza omulimu ogw'okuzimba eddwaliro eddene erigenda okujjanjaba abasirikale n'abantu aba bulijjo ogugenda mu maaso Embuya era nga gusuubirwa okuggulwawo mu mwezi ogwa Ntenvu omwaka guno. Kwe tulambudde batuuse mu butundutundu nga 50 okumaliriza omulimu naye bigenda butambula bulungi ate nalyo lijja tuyamba nnyo mu buweereza bwaffe. Muhoozi ategeezezza nga bwe bagenda okulaba ng'ensonga ey'okuzimbira abasirikale amayumba nayo ng'ekolebwako. Mbadde ngamba nti tukoze bingi awantu awakolerwa zi office awantu awatendekerwa okuwafuulawo omulembe awantu awajjanjabirwa kyetusigazza awantu we basula eryo ddibu naye tujja kulifunira amagezi. Joint Chief of Staff Lieutenant General Joseph Musanyusa yeebazizza abayinginiya olw'omulimu guno era n'ategeeza ng'eddwaliro lino bwe ligenda okuyambako ennyo okukendeeza ku ssente ze babadde basaasaanya ku basirikale baabwe nga basindikibwa mu malwaliro ag'obwannannyini. Diagnostic center and an outpatients. So it is preparing for the referral hospital which we are privileged to inspect its progress. These combined, we hope will reduce our cost of expenditure of medical services. Mu kusooka aduumira eggye lino asoose kuggulawo eddwaliro lino n'oluvannyuma n'alirambula. Eddwaliro lino liwemmensa obukadde bwa siringi za Uganda 525 era nga lyatandika okuzimbibwa mu mwezi ogwokubiri omwaka 2018. Wabula ly'eddwaliro eddene erisuubirwa okumalirizibwa okuzimbibwa mu Desemba w'omwaka guno lyakuwemmenta obukadde bwa $12 za Amerika 12 era nga ssente zonna ezizimbye amalwaliro gonna zaava mu Amisom. Anet Nakaibale yakusakidde egguliro lino ku Delta TV Amasukkulumu.